وسلامه عليه. عباد الرحمن، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير زاد التقوى. بقنا ببتيبه أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. بلا ملا منانق سيرسيك الله سبحانه وتعالى في السر والعلن مجامع نمراته. إبان قال يونا ثم تقول الله سبحانه وتعالى يتتونه يتسمون كلا بيتلقى لبقانا وانقابي بيتيبه لو سيفتان بإلى كتك يا الله لقامت وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تلكون سلو سلو وانسي ومسموغيتي والوحي وبوتي أبو بكر اشتغيزاتين أبو بكر ولو أبو بكر نبي محمد صلى الله عليه وسلم نان سلو سلو بياوله وكتي وابان دم n'ebyawula mu mpangala yaabwe wabula nga kigwa mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yasa ku nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ngwetwaba nti sharia etambulira ku bina tuyinamu al awamir ebiragiro, netubeeramu annawahi Allah byagaana abanadamu, netubeeramu nekyebayita al hudud ensalosalo, netubeeramu nekyebayita ma sakata alaiha rabb Allah byasirikira obusirikizi. Kati sharia etambuliramu ebyo bina, kisobola okubanga amu kiragiro obanga kigwa mu nawahi Allah byakola ki byagaana, obanga kigwa mu hudud ensalosalo, obanga kigwa mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasirikira rahmatan lakum olw'okusaasira abanadamu. Tudda ku nsalosalo بين العباد وكتوى بنادم والرب نا الله سبحانه وتعالى. درس زاي تتولى بين سلو سلو مكواسا سيبا قواد بانيابا وسيبا اني بوتاينا كواسا ونطمو سيمبريرا ونطمو غرزا مبيري فانا كوبويتو ليلتو غيندا كون سلو سلو الله بيساو بيوغرا من القرآن الكريم ابي مواولك oba ebyeyawulidde ku ye nga lusalosalo wakati w'abanadamu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisooka baganda nga bebitiwa tunatandika n'erinnya lyokka erya Allah subhanahu wa ta'ala nti Allahu qala Simbawi alamul a'lam, lyerinnya ekyasinza okuba nga lyakitibwa mu mannya gonna. Wa ismun eryeryo linnya للذي يذعن ويعبد ويتضرع إليه, linnya lyoyo eyeesigamirwako gwe tugondera asinzibwa nga teri kitonde kyonna kiriina era nga kiri haramu okuba nti omwana Adamu abeerawo ne bamuyita Allah. Allah kyeyagamba nti wama natanazzal illa bi amri rabbik له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا. mwalimu uliddeyo yenna ayitibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ayitibwa Allah ne Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kama qala Simbawi fi tafsirihi. ne Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yajri bashabar ridwanullahi alayhim nabagant inna Allah mazma Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'ala amazoku banga afula ismuhu erinnya lye alamul a'lam okubanga erinnya lyokka Allah
bya waggulu singa ebitonde byonna wayinza okubeerawo abalina amannya ge tusuutiriza ag'enjawulo nume tesulirawo lukoma nantawetwa nswa za luguudo amannya agakangakanga oba okitegeera mpiso teyeesigamwa amannya ag'enjawulo abo bonna amannya g'abaanadamu okulaga nti baamaanyi rabbuna tabaraka wa taala ye yeeyita allahu subhanahu wa taala yeeyita allah nga ismu lidhatihi linnya lye ye nga ye lyabweranda wala nusammihi li ahadin tewali gwe tuyinza liyita nti owange sinza ku maanyi g'oyina n'ekitiibwa ky'oyina katukuyite allah allah kyategeeza mu quran karimu surat isra weyagamba nti wama natanazzal illa bi amri rabbik allah tewali kyassa ku bannabbi okujja nga kiragira okuva gyali wama natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wama khalfana allah amanyi ebiri mu maaso gaffe n'ebyayita n'ebirijja mu maaso era oluganda olutuufu lwe luno bwe tugamba nti allah amanyi eby'omu maaso amanyi n'ebyamabega n'ebirigwawo allah amanyi eby'omu maaso ku ggwe so si ku ye kubanga rabbuna tabaraka wa taala nga bwali la yudaru takosebwa bimururi lawqat wadduqaiqat walazmuna takosebwa na kutambula kwa budde wadde eddakiika oba essaawa ebiri mu maaso kuggwe Qantawi ebiri mu maaso kuggwe Madiina ebiri emabega ebyayita kuggwe kati allah ye nga ye mu mbeera ze ye nga ye talina past na present kasakale bano talina byayita talina byafaayo nga bwali kati ensalosalo wakati wa allah subhanahu wa taala n'abanadamu kyemba mumanya nti alina okuba nga oli agamba nti asinzirwa alina okuba nga takaddiwa tarwala tafa oba kategeeza tafa takaddiwa kulwokuba tulina abe tugamba nti bamanyi ng'era abadamu babakuuma ate bukuumi alladhi yu'bad gwe basinza yatlubu ila man yahfaduhu ate anoonya abamukola ki abamukuuma kaifa yahfadu man yatlubu ate yana abakuuma atya ate nga naye bamukola ki bamukuuma yattakhidhu alhujjab walhurasa walaskariyun ayina abakuumi ayina bodyguard tufema huwa yatlubu man yahfaduhu ye ate anoonya abamukola ki abamukuuma kaifa yahfadu man yatlubu ate agenda kuuma atya abamusaba olusalosalo olusooka abaddu balina okumanya nti gwe basinza la yamut takola ki tafa allah subhanahu wa taala yagamba nti lahu allah subhanahu wa taala ayina era amanyi ma bayina aidina wama khalfana ebiri mu maaso gaffe nemaki nemabega yagamba nti wama bayina dhalik n'ebiri wakati awo wama kana rabbuka nasiya ayina okuba nga asinzibwa olusalosalo olulala ayina okuba nga teyeerabira allah teyeerabira rabbu samawati walard wama bainahuma yomulezi w'amagulu omusanvu n'ebiri wakati awo n'ensi omusanvu faabuduhu mumusinze wastabir liibadatihi ate munywere kumusinza hatta alam lahu samiya mumanyi ye ayitibwa allah oba ayinza okuyitibwa allah tali ye assalamu alaikum banna aqida era abasoma ensalosala abali wano darusu yaffe eri ku byawula allah subhanahu wa taala n'ebiki
n'ebitonde tugambye asinzibwa tafa asinzibwa teyeerabira tufenna asinzibwa erinnya lye teri kitonde kyonna kiyinza kubanga kiriina oba kibeera nalyo. Assalamu alaikum. Sulaiman tuli walala tuli wamu tuko pamoja kati erinnya lyokka nti Allahu linnya lirye ye Allah subhanahu wa ta'ala tetuliyinza liyita pasita w'amaanyi kakande tetuliyita beene nti beene ye Allah wo kye bayita Allah okuba nti ayina amannya asma nga mannya lidhaatihi nga gage kuba mannya agasinga okuba nga gabbeeyi eri Allah subhanahu wa ta'ala mulimu Allahu arrabbu arrahman arrahim. Allahu arrabbu arrahman arrahim. Allah omulazi omusasasasira ebitonde byonna ate agenda osaasira abamukkiriza bokka ku lunaku lwaki ku lunaku lw'enkomerero. Ibn Qayyim yagoogerako fi lmadarij assalikin sharhu lilmanazil ekya Imaamu Harawi okulaga abanaadamu Allah subhanahu wa ta'ala lwaki agambye essula ezisingamu egali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha siwe kiri alhamdulillahi rabbil alamin. Tufenna mujja kusanga nga alhamdulillah amatenda amajjivu goyo Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin nezi webiki webitonde. Arrahman allama alquran eswagitani nti arrahman omuki omusaasizi kati Allahu arrabbu arrahman arrahim wa fi riwaya Allahu arrabbu arrahman arrahim almalik. Abantu baga nti agamanye Allah subhanahu wa ta'ala yagayagamu abaanaadamu obuyinza bwe ne bagamba nti ate ismullahi al-a'zam erinnya erikyasinza ago gonna ng'oggyeko erya Allah kubanga lyogi waggulu wa gonna eriyinza okuba nga liddakaawo lyerinnya erigamba nti alhayyu alqayyum. Wama warada hadhihi al-ism nerinnya matu mu Qur'an teryajjamu okujjako mu ssuula 3 sura mmeka 3 essuula esooka ye suratu Baqara. Allah yagamba nti Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum. Essuula eyokubiri ye suratu Ali Imran. Suratu man? Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum. Essuula eyokubiri suratu Taha. Allah yagamba nti wa'anat alwujuh lilhayyi alqayyum وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما. السلام عليكم. nsalo salo wakati wakola ki wasinzibwa naffe abamukola kiki abamusinza. Ibn Qayyim yagamba ku mwanadamu yenna agala kumanya ebifa ku Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa bibiri yamugamba asome ayatul kursi nga a'zamu al-aya fi al-Qur'an aya kyasinda okuba nga nnene kabejjamu aya zonna eziri mu Qur'an al-Karim n'agamba oba asome suratu Ikhlas qul huwa Allahu ahad. Allah yatandika ayatul kursi a'zamu al-aya fi al-Qur'an nga tewali ghadaba bayna al-ulama tewali kwawukana kati w'abamanyi annaha hiya al-a'zam teyo aya yekyasinza okuba nga yabbe osinga aya zonna. Allah yagitandika n'agamba nti Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum kama yaruhi Imam Simbawi ويقامت الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم يقامت إن الله مزم الله سبحانه وتعالى قد أنزل علي آية أنسزاك آية وهو يعبر عن نفسه الله ينين لك يا بنادم يعني فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة القيامة تنقاشبة نقمت الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله يرنيره اسم لذاته لا إله إلا هو تولي سنزم بتوفو كجاكو فوصف نفسه
الله نيتنا قامت الحي القيوم وملم أولو الذي يقوم بنفسه يمرزاو يكا. فقد تضافرت الأقوال للعلماء بيقاموا بينجي ماتو يامن يبيا يقرأ كتشيغامبو وباكولين يريتي وانتي الحي القيوم ngabira قولوا سلو سلو لنا وكتي وابانا دم الله سبحانه وتعالى تبارك اسمه وجل شأنه الملك الغلام. الله قامت الحي القيوم كتاقيزا انت اين حياة اين اغلم الدائم وقولوا وقولوا بيرنا القيوم اي ملزاو يكه مستغنى كل غناء عن البشر والمخلوقات تينا كتون تشيتاغا nti kimubeezeewo kubanga ebiseera ebisinga nabakuwa mukyala bagamba onoosobola omuliisa kikyokola okubeerawo. What are you doing for living? Okola kyokubeerawo. Do you have a job? Oyina omulimu? agamba nti wa hayatuhu lam yasbiquhu adam, nga Allah obulamu bwe tebwakulemberwa kubanga takola ki taliiwo. Sheikh agamba nti wama min hayyin, teri kiramu kyonna Allah kyeyasawo kuno ku duniya okujjako nga hayatuhu subiqa biadamin, okujjako nga kyaliko ekiseera nga tekikola ki tekiriiwo. Naleeta aya egamba nti wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli shay'in alim. والأول وليس قبله شيء يوتاني كوا كاين شام كوليمبيدا. والآخر وليس بعده شيء يوكم تشكنا مديريا. والظاهر وليس دونه شيء مر وفو تولي تعرف السين الله سبحانه وتعالى. والباطن ومندوه أما نبلي تشموتشو نيتي كوك نيتي كوسيكا وليس فوقه شيء. السلام عليكم. kati yenna omwana adamu ayinza okuba ali eyo, oyinza okuba okulira byakika oba bakuyitaani, oba oli kulira mpewo, oba oli wasiga, oba oli wavvu, oba oli wa mutuba. ebbanga lyomala katalegesi nga obudde butambula n'okyuka n'okaddiwa n'oyogera fofofo n'ofuna amaki amalimu, toteekeddwa kubaako na bitendo bya bujjuvu. alladhi yamlik, ayina ebitendo aljalal ebyawaggulu, aljamal ebirungi, alkamal ebijjudde ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh yagamba nti wala yalhaquha zawal, ate kubangi talina ntandikwa. ليس له بداية وليس له نهاية. تينا كبر يا قامت لا يلحقها زوال. تولي كدك أجينا كتوك بقامين شاودوا لسانو وكتوا الله نفهم مكرج أبا مسينزا وتولي درسوا يفيان سانو بناقيدة وتولي عبد الفتاح أتوني بيتوني بيوني بيسيقادو ekiseera kituuka neyiba nga biggwawo, oba ebiseera bituuka neyiba nga byerabirwa. ng'omwana adamu yawangala ebbanga ddene nga tamanyikiddwa. wahal ata, Allah yagamba nti hal ata al insan hiinun min addahar lam yakun shay'an madhkura. ebiseera byayitawo bingi nga ku ddula tamanyikiddwa nti onoobeerawo. gwe basajja ffumu onoobeerawo, nsoza luguudo onoobeerawo, nume tewummula onoobeerawo, musajja tasulirawo, mulina amannya agakanga. katuzakadeba onoobeerawo magulu nnyondo. hal ata ala linsan hiinun min addahar lam yakun shay'an madhkura, nga tomanyikiddwa nti onoobeerawo. kati Allah mu byawula wakati wo n'abaana
yeeyita alhayyu omulamu ow'olubeerera atayina ntandikwa na nkomeero alladhi yaqumu binafsihi wa fi qayyumiyatihi mukwebeezaawo kwe yekka mustaghnan kulla ghina'in an kulli khalqin tayina kitonde kyonna kye yeetaaga abeerewo owange ng'okankana bene ng'okankana obadde tebundi bulungi omulangira ngayo kiki saalidde emmere kitegeeza gw'okubeerawooko olina by'olina okukola ki by'olina okukozesa okole ki obeerewo rabbuna tabaraka wa taala allah akyogera naga nti la taakhuduhu sina nga sina kitegeeza muqaddimatu nnawm alladhi yubad asinzibwa tifenna walladhi yabudu nakola ki nasinza kati olusolosolo wakati wasinzibwa nasinza byebino la taakhuduhu sinatun wala nawm allah teyeebaka aye tasumagira أبي موسى الأشعري أيوب الحديث أقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قال صبر رضوان الله عليهم نقت إن الله لا ينام الله تيبك ولا ينبغي له أن ينام تونا بيتابوا بواكوبك يتقواني الدكوبك كبان بيده القسط قالوا تموتوا ناتي نمشي نكونوا دي يحفظوا ويرفعوا أتسرى ناتي سمولوا ترفع إليه أعمال الليل قبل النهار من مجوب الدوب ويشي الله بجموا وبد تبن كرشي تبن شاء وأعمال النهار قبل الليل نيجي مثلا بجموا وبد تبن كرشي تبن نزلة حجابه نور أو نار يترد وشتانغارو وبريو وازنا جزيري حجابه نور أو نار يترد وشتانغارو وبريو لو كشفه ويبي كله نجوا مغرو موسى مملبكو لحرك الخلق ابيتون دبيو النبي سيرينا وريتي تانغالي كيمويتولدكو الله سبحانه وتعالى اليه من انتهى بصر الخلق اما سوغي بيتون دكو غاكوما الى ايه قامت الرحمن على العرش استوى من يبقى ما تشوف مسزات بين كدكوتي كنا منونو ودكوات بين كده مستغنى عن العرش إلى العرش تجي كلتي سبوي تابوي وعن حملة العرش نارست العرش سبوتي سبوي تابوي كويا دي وونغي دي مبانغا نامريكا تبجي كوزيتي تبجي ستود وتجمع حديث مجتمع شوي توابل الطيب ورافع الكلم الطيب الشومولين أتو ابن القيم الجوزي من عقيدة أقامت لما خلق الله العرش الله ما كوبانتي أتون العرش يري على الماء كماشي كمز فخلق الملائكة الله ناتو نباتي بملائكة لما خلقهم الله ما كوبان باتوزه ملائكة باقام الله سبحانه وتعالى لما خلقتنا الله راجو تتوزه الله نابقام أنت خلقتكم باتوزه لحمل عرشي موت عرشي يعني ملكة وقام الله سبحانه وتعالى روبو ينزبوه نشتي وتيتي جدا بامو قامت كيف نحمل عرشك وعليها جلالك وعظمتك كيف نحمل عرشك وعليها جلالك وعظمتك جاء تتبيب عرشياكو نمجا نو تكفواكو نتشيو تشاكو تقول تسبب عرشيو نجد كيبتي واريو نيران كازو. How can we lift your big shower, your big pulpit when it is full of your glory and dignities? تقول عرشيو نجد كيبتي واريو نيران كازو. الله نابا قامت لا تقدرون كمو قد تشوفوا تمجاكو صبولا بل وبلا بموا بلا مصبولا قولوا مقامت لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السلام عليكم. إن صلوا زجة زجة صلوا ونصلوا النامنيا الله يقامت له بل نلغ بجيت لام الملك لام ويوبا ننيني
kubanga obwannannyini bwa miteeko eri inda ulamai al-aqida eri abamanyi b'enzikiriza oba kyebayita al-mulk oba kyebayita al-milkiyatu attam obwannannyini obujjudde ku kintu omulangira woli nekyebayita milkiyatu al-muaqqad obwannannyini obwakaki obwakaseera asinzibwa lahu biryo kyebayita laamu lmulk laamu y'obwannannyini oba kyebayita laamu lmilkiya laamu ey'okufuga to control to hold ey'okuba n'ekintu kyebayita milkiyatun tam obwannannyini obujjudde ng'obwannannyini obw'ekiseera Allah yabuwa baana Adamu obulamu bubwo si bwe guli ani yabukuwa Allah subhanahu wa ta'ala wabula tebumalaayo era bw'oba oli mukali akayimba nti namalayo neke muyimba ennaku zino atalina ssente bizibu byo omumpe bizibu byo atalina nyaasi kabina omukyala bizibu byo manya bakiyita milkiyatun al-muaqqat essaawa eno bulamu bwange I'm free to do anything I want. So Muganda, this is my life. I have to enjoy it. Don't tell me what to do. I'm the one to choose what is comfortable to me. So Muganda, Abdul Fattah Gwansingo okumanya oluzungu. Bulamu bwange ndiwadde amabusi yaganga bwenjagala. Obuyiramu amayirungi nga bwenjagala. Obunyweramu enjaga nga bwenkola ki? Wabula manya nti obwa bwannannyini obwakaki obwakaseera wabula obwannannyini obujjudde nannyini buli kimu yayina osinzibwa alladhi lahu mulk ayina obufuzi attaamu obujjudde Allah kyeyagamba nti wayauma tashaqqaqu as-samaa ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الله لما نطبع مقلوغات ونبات ونبا فدب ونبا بكم أنان توتاب ونباني وتقوى الدوش بيتا الملك المؤقت رفوزه وكسر الله نغابويه abanyaasi tebaliiwo abasiyazi tebaliiwo abamindigizi tebaliiwo ababikirwako ennyimbe tebaliiwo n'abazaabya almulku yaumaidhin alhaqu lirrahman kati Allah yagaa nti lahu ma fi lsamawati wa ma fi lard mwenye Allah yakozesa ma n'atakozesa man waki Allah yagamba ma fi n'atagamba man fi lsamawati twatambulako mu tafsiri katono yagamba ma fi samawati tiyagamba man fi samawati kubanga ma ekozesebwa ku bintu ebitategeera tufenna ate man ekozesebwa ku bintu ebikola ki ebitegeera mu lulimi olwangu tunyingedeko mu lugha katono wemba mbuuza gwe gamba nti man anta gwa muwe nani siyinza kubuuza muntu mulwabu ne mugamba nti ma anta wabamba mbuuza lighayri uqala ku kintu ekitakola tekitategeera ngamba nti ma hadha kyekyo maada taqulu obadde ogamba ki kuba kigambo tufenna wera ku muntu tugamba man anta gwani mukuba nti ebitategeera bingi Allah yakozesa ma kubanga ebitegeera Allah byassaako amateeka ag'enjawulo biri bisatu byokka wadde ate abantu beesonseka ne beekutiza ku bitategeera mbofuna ekitiibwa biri bisatu almalaika tifenna kyekisooka ekyokubiri aljannu amajini wal ins n'abantu byokka byebitegeera era Allah byassaako amateeka al uqalau thalatha ebitegeera biri bisatu byokka almalaika aljannu wal ins ebisigadde tebitegeera wadde goyinza okweyita omubizzi ti omusiro gwo gwa mbizi oweyita omukebuka ti omusiro gwo gwa bbi
weeyita omugwa nti omuziro gwe gwambwa wabula ebitegeera biri bimeka al uqalau thalatha ate Allah n'agamba nti lahu ma fi samawat wa ma fi al-ardi yakoyesama min haythu al-jumla n'agattiramu n'ebikola ki n'ebitegeera mumugamba landlord kitegeeza kibeene landlord ya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga olubiri luli wawe ategerekese olw'ebbanda n'olw'omukampala lahu state house eri wawe lahu akazinga akajjajjambuza banoonya obugagga akali Entebbe kali waani wa Allah subhanahu wa ta'ala lahu bamwewana wa ne bamwewana wasamira waki wawe lahu mamafiina wa mamafiina ebulenga wasamira wawe oba bitegeerekese nti asinzirwa yamliku kulla shay buli kimu kyonna akiyina sheekhe naleeta etteeka erigamba nga mmaliriza yagamba qul law kana maahu aliha kama yaqulun idhan labtaghaw ila dhil arshi sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira singa bagamba nti balina bebasinza abatali ani Allah nga bamayira buli kimu kyonna kati ani abatta n'abajjawo tusabbihu lahu samawati sab'a mukwatira nebiri mu nsi nibyo bimuteneze biri magulu omusanvu waman fihin sabbihu lahu samawati sab'a waman fihin buli kimu kyonna kyeneza Allah subhanahu wa ta'ala nebiri mu magulu omusanvu byonna wa in kulla shay buli kimu kyonna yusabbihu bihamdi kyeneza Allah subhanahu wa ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahum obulamu temutegeera ntendereza ya mbuzi nambwa nakiwuka nanvunyu nammese namunyaba innahu kana haliman ghafura Allah ye mukwata mpola ate musaasizi lahu ma fi samawat wa ma fi al-ard kati waliwo abatera okugamba lwaki Allah mu dunia yassaamu embizi ate nagitugaana yassaamu omwe nga tenagutugaana kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tafuula haramu kitaliiwo ye ansa inna Allah la yuharrimu al-ma'dum tafuula haramu kitakola ki kitaliiwo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti lahu ma fi samawat wa ma fi al-ard Allah amanye biri magulu omusanvu bibye biri magulu omusanvu ne munsi omusanvu ye landlord ولقد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أما نيوبي نوسعوا نيبي آيتا نيبي رجا قراتي قروكو بانغا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أي نسينز وبلشمو چonna چonna abaaki manyi yennanyini buli kimu ate buli kimu abaakikolaki abaaki manyi baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidni teri agenda bikkula kamwa nywa buugiye okujja nga amaze kuweebwa lukusa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala niwajja emiteeko ebiri egy'okwolereza kyata shafa'atu almanfi ne shafa'atu almuthbita omuli bamalaika okwolereza abanadamu tifenna muli ba anbiya kategerekese wabula Allah yagamba man dha alladhi yashfa'u innahu illa biidni kulwokubanga n'omuntu okwogera obwogezi kiva kukwagala kwe amanyi bagamba Allah yagamba man nga kidda ila al-uqala eri ebitonde birina amaki alina amagezi omuli amajinni n'abatu bamalaika ne bagamba nti aljannu amajinni oba abantu teri muntu amwenya okujjako Allah nga amaze kwagala la tatabassam toyinza kumwenya illa biiradatihi la tadhak toyinza kuseka okujja Allah nga amaze kwagala la tabki tokaaba okujja nga amaze kwagala la tataghabba togenda mmanju muhaja nene okujja nga ayagadde la tabul yasalawo ku buli kimu kyonna bagala bangaba ebitiibwa kati Allah ga man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidni
paka Allah wanakiza nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fil mahshari nga tuli mu bbalira abantu bonna nga batudde abantu bonna nga bayimiridde ebbanga ddene fayasjudu ar-rasul sagina bamatunga avunnama maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala sajdatan oluvunnama lam yasjudu qabl nga talukoki taluvunnama ngako fayaftahu Allahu alayhi min mahamidi Allah mugulirawo amutendereza olutendereza nga teri kitonde kyali kirumutendereza Allah mugati irfa ra'sak jawo omutwe gwo was'al tuqta osabe kyosaba nkikole ki kikuwa washfa tushaffa goleza yenna musonyiwe Allah kyali ategeeza mu Qur'an Karimu yaga nti wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda okuba nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah agenda muwe ddala awulirize ebitonde byonna tulina we twagala Allah yagambye nti ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum mwekye muyita okuba pulaani okuba ki nekyagenda kukola kino njagala mpasa omukazi njagala kyali kibaddewo agenda okuwasa gyagenda okalima nti omugole yakoze eki omugole yafudde oba taata w'omuki badde bagenda kuwasa accident nekola ki negwa yesu kino kibayita istikhara kwebuuza kwali kulwokubanga yayina irimu esembayo yayina okumanya okumalayo Allah kyeyagamba nti wala yuhituuna bihi ilma ate ffe tetuyinza mumanya yenna rasulu sallallahu alayhi wasallam yakigamba sallallahu alayhi n'abagamba nti ana alamukum billah nze abasinga okumanyani Allah watqaakum bih ate nze abasinga okumutya tetuyinza mumanya yenna wabula ate ffe atumanyi akawunvu n'akaki n'akagga ku kkuno ne ku ddyo nga we yagamba huwa a'lamu bikum Allah yasinga obbamanya idh ansha'akum min al-ard kwa mu dunya yabatandikawo wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum era abamanyi ne mu kiseera bwe nga muli buzzizi mu nnabaana z'abamaama bammwe ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum amanyi eby'omu maaso n'ebyamaki tekyo pulaani gy'ogenda kuba ddiini nga nnene nnyo nga Allah tagikola ki Allah tagimanyi yensonga lwaki kino kibayita salaatu al istikhara essala ey'okwebuuza kwani ku lw'okubanga buli kimu kyonna Allah yakiinako obuyinza Allah nga weyagambye wa kam min malakin fi ssamawat la tughni shafaatuhum illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha wa yarda teri malayika yonna wadde mwanadamu yenna agenda kwoleza kwagenda kwoleza okujja kwa Allah nga amaze kukola ki amaze kwagala eteri mwanadamu kyagenda kukola oba kigwewo okujjako nga kiri mu kumanya kwe wala yuhituuna bishay min ilmihi illa bima shaa asinzibwa buli kimu kyonna aba kimanyi kisiikirize kya Katonda nannyini nsi kamala byonna baffe kyokubbe mamusota ekasukira embazzi endigigaliko byagala byamaziga ndi mukaabya musaayi naye embeera emuliko teyagimanya wala yuhituuna bishay min ilmihi illa bima shaa yakibata kubatana hadith ya sallallahu alayhim rasulu abatamule sallallahu alayhim nga batambula nga bayita kumpi n'eddundiro almar'a eki eddundiro oba ebirundibwa tuyifena kale bano faidha biqabshayin tanhitaani ne balaba endiga bbiri nga zikola ki zitomeregana rasulu n'abaga nti ata'lamun mumanyi lima biqabshayin tanhitaani lwaki zino endiga bbiri zitomeregana sabagana qulna twagamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam Allah n'omubaka we basinga okumanya lwaki zitomera rasulu n'abagamba na'am
rabbuna ya'lamu lima Allah amanyi lwaki wa bima yazivudde ku ki wa ila mata yazigenda kwetomera paka ddi oba bitegere kasimanyi nakumanyi mala tubisanuuse bulungi. Salaamu alaikum. Owesiga woli oba oli wa mutuba alkabushain tanhitani biri zikwaki zetomeragana rasulullah basadi mumanyi lwaki zetomera bakugamba nedda allahu rasulu alam suna bagamba naam allah amanyi lima lwaki wabima nsonga ki wa iramata yazigenda kwetomera paka ddi gotera okugamba nedda amwe hasila teeko kiggusa kirina okwabika ekitegeera. You can't say that it is done until it is down. Don't say that it is done until it is what? It is done. Bugambo bw'abantu abezzaamu amaanyi n'abeegumya toyinza kugamba nti kinnaggwa paka kikoze ki paka nga kiwedde wawepikira bwereere wepikira ki awayita omwana ku mukyala kategerekese tayinza kuddayo. You can't say that it is done until it is done. Bugambo bufu bugambo buki bufu kati sokane bantu mwenye muyete ekyokulabira ku kyembadde mbagamba wali nti Allah yakola riziki zino ku baanadamu nga za njawulo si buli ovakkedo nti bamukuba n'akola ki n'agwa. Weba riziki ya mwanadamu atuuse okuliibwa ng'ayengedde anogoka ki anogoka yekka n'akola ki ne bamulonda na bulonzi olimba. We can't say that it is done until it is done. No. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله شيئا تجيزا من القرآن الكريم لما ليس بقانا قبل التقوى الله شيئا قام أنتي وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس تولي كقولا كقوى قد الله ما ندي وكاغندو okugwa era mu kiro kino ekyakibuyaga ng'enkuba etonnya n'empeke ey'okumera Allah amanya nti yakumera n'ey'okuvundira mu ttaka. Salaamu alaikum. Tumalirize n'ekisembayo ebimu ku byawula kubanga eno paati yaffe esooka ku byawula ey'okusatu ku byawula gye tuliko Allah yagamba nti wala yauduhu hifidhuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim. Agala otegeera ensalosalo ze wakati we ne Allah. Ibn Qayyim yamugamba kwetegereza nnyo ayatul kursi kubanga Allah agisa ku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah nga yennyonnyolako eri abaana Adamu yewaani. So this point kupomtana Allah subhanahu wa ta'ala anajitutunua yennyonnyola is describing himself to us. Allah yetematema eri abaana Adamu yaani yagamba nti wala yauduhu hifidhuhuma. Ekigambo udu kiva mu kigambo al-wad ekitegeeza obuzito nga mu Qur'ani kyajja mu bifo bibiri byokka. Mu suratu Takwir Allah yagamba nti wa idha al-maw'udatu su'ilat kitegeeza omugugu. Allah yagamba nti wala yauduhu hifidhuhuma tewali kimuzitowerera mu magulu omusanvu na mu nsi musanvu kubanga abikuuma oba okubanga abisitudde. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. أنا بقول مثلا ليش أتري الله مساسدي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله قاتل مقول مثلا من السماء بلا ما يكون فاو أنا كنت رأس الشركة بيروا كبارنا وانتبات جيران سلو wakati wasinza negobakola ki negobasinza ngamaliza Allah kyategeeza mu Qur'an karimu yagamba tiwama qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah
temwegerageranya Allah dufu bwa kumugerageranya yensonga kigolowooza nti bw'okwekweya ku luggi oyo omuloze omwana omujjwa wajjamu engoye n'akunamira eggulu olwagemye enkuba wofuuwa emmindi ennyo n'omwana guddugala ng'ekizoosi ya mmotoka olwolooza oli w'amaanyi nnyo wama qadarullah haqqa qadri Allah temwamugeraageranya tuvuba kumugerageranya yensonga lwaki shirike mungi n'okubutaabutanira mu mateeka ga Allah kukyaliwo law qaddarnaahu haqqa qadri singa mwamugeraageranya tuvuba okumugeraageranya obulamu bwanguwa salaamu alaikum ensalosalo ezisooka Allah yazissa mu ayatu al-kursi ezaawula bayna alladhi yubad oyo asinzibwa walladhi yabud nakola ki nasinza gamba munno nti olusalosalo olusooka oluwulidde erinnya lyokka ne tukusanga ng'obutaabutana weekangabiriza okubasa mukiti ng'emba ekolaki eyogereza kumanya gange baana bange abaana n'abazzukulu abanyabukago okitegere n'abanyabuzaale nyewe banyeeta Allah tukusanga nga weekangabiriza oyogera ebigambo bitali biweerere tuli fenna okakemanga enkoko nti bannange amannya gange nze Allah oba olinnya gye gava oba ogenda kunywa amasiikuufu kati erinnya lyokka togeza neweekangabiriza n'ogamba nti nze Allah asinzibwa ye Allah ekyokubiri la ilaha illa hu tulina mwawula yekka Allah subhanahu wa ta'ala alhayyu alqayyum talina ntandikwa talina nkomerero ng'amanyamu we baga nti la yazul taggwawo la yahul takyuka la yaul talina kimukiisa laisa lahu bidaya talina ntandikwa wala nihaya talina nkomerero era abaganda mugaba ebitiibwa nebaga nti kabaka yafa aba asigaza ekitiibwa bo bamuyita sekabaka niye olwero era abataliwo nemumuyita sekabaka nti omulamu yaba kabaka kati oli aba yafa ennyo yaba yafa edda bamuyita sekabaka nedda bonna kubuzaabuza fe abasigadde tuggwawo yetaggwawo ekyokesa tulina kubanga fe abasinza Allah yayegamba nti kullu man alayha fan byonna byakuggwawo wayabqa wajhu rabbik dhuljalali walikram bwoba omanyi nti ojjenkanyanya okaddiwa ojjeemu tumanya tebalina kukuyita Allah tolina kusinzibwa awo muyina n'abakuumi ono bodyguard wamamafiya ono bodyguard bakabaka ono bodyguard wabamweyana bodyguard kate bemusinza tebalina abakuuma bagakumala batya ate obwetaavu bwabo abakuuma alladhi yaqumu binafsi ibadu rahman tuli ku nsalosalo wakati wasinza ne gubakola ki ne gubasinza so Allah subhanahu wa ta'ala tugasena byo admatara iradu wa tahayya i'dadu wa lillahu ala qawlin wallahu alim kino kirango era kumanyisa mwenna abali wano kibagana banga bebitiibwa ne tukola byonna nga tubikoze wasiya esembayo yeno nga tubikoze byonna tozanyira ku tawhid zanyira kuti ku tawhid totagalira mu nzikiriza bannabbi abatutawaanya bonna olw'obuzibu baatagalira mu ki abamu basuufi abala ba ashaira ifenna abala bashi'a kati bakataba mukuba nti batagala enzikiriza bwetaga tobuuza bikoze ki bisigadde kizokataba kati totagalira ku ki ku nzikiriza kun ma Allah yakunu Allahu ma'ak totoga nzikiriza togitoga muganda wange sigala ng'onyiga omuceere gwo ng'ogenda gulya n'ettooke lyo netonyiga totoga nzikiriza totoga nzikiriza
Deka muwulira Walusimbi agamba bw'ati, ono agamba bw'ati, ono agamba bw'ati. Omuntu gwe gwasooka okuvunda nzikiriza ezasooka okukola ki? Enzikiriza we zaakola ki? We zaavunda. Kale tukulete mu masaa'iri. Bamugambisi bemugamba mwesembesa musajja musuufi enzikiriza we yavunda kati kumanye enzikiriza yo baganda bagamba weekuume nnyo nga muggo gwa muki gwa mu nsondo bafumulyamu ki enzikiriza togitoga muganda wange nyiga muceere gwo togatoga ettooke lyo totoga nzikiriza ahmadu munatwayo totoga nzikiriza akida awala enzikiriza kasitema tobuuza bikoze ki ekyennyanja kivunda omutwe tetubuuza kya wakati nakyenkira subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk